Guno omwaka bw'obanga ogumazeeko ng'ogoberera abantu abalemererwa obulamu, naawe kitegeeza 2023 yakusaze dda. Kuba Katonda mu ntandikwa aba amaze okukomereza. Entandikwa y'enkomerero, enkomerero y'entandikwa. Guno omwaka gukolerera omwaka ogujja. Bayibuli egamba nti tambula n'abasajja ab'amagezi, genda osome Mubuulizi, genda osome Proverbs, olabe amagezi n'obusiru, olabe nti bad company corrupts good morals. Okutambula n'emikwano egy'obusiru, okubeera mu WhatsApp group ezisindika ebintu by'obuwemu, okubeera mu kolokota abakulembeze buli kaseera, Museveni eggwanga limulemye, ate kino ate kiri, n'obeerawo gwe ng'obakira bya kisiru, obulamu bw'omaze okubwonoona. Kyokka ekisinga obubi nti obuvubuka bwo olese ekkubo lya Katonda n'ogobera by'oyagala. Lwaki mwankyawa? Abamu mwankyawa kubanga njogera Katonda omulamu. Katonda omulamu oyo mwogerako kubanga nze nalondawo. Nabasomera gye ekyawandiikibwa naye nga sinnagenda mu kyawandiikibwa. Bw'obanga obadde ogoberera Kaye Wisdom, ng'ogobera Bobi Wine, ng'ogobera Mufumbiro, ogobera Nambooze, ogoberera Zaake, ogobera Full Figure, ogobera TikToker, Basefuko, abaana abavuma, abawemula abantu, ng'ogobera Balumbuye, bayeekolera, obulamu bwo buli mu kaseera kazibu. Mulimu n'abalokola abakeera obudde bwabwe nga tonnasoma na ku Bayibuli. Ffe etteeka l'ekkanisa yaffe, bw'oba tewakoze osoma chapter za Bayibuli 10. Bw'obanga okola osoma chapter za Bayibuli 5. Obudde bwandizzeemu ng'onoonya Katonda, mukadde akatono k'ofuna okudda mu kuwuliriza live z'Abalumbuye bwe bavuma abantu n'abali ebweru, n'olaba pate z'abazzali, Tamale emirundi Junior, ate simanya MC Richi, ne badda kuli, bwe bakotta emyenge, bwe banywa, bw'okomentinga, bw'olayikinga, enewange ojja kunvuma. Muganda wange, mu bulamu obukyali wano nga tukyatambula ku nsi, emmeeza gye ntuulako toligituulako. Ne bwe twambuka ewa kitaffe, emmeeza gye ndituulako toligituulako, kubanga ogaanye okumanya. Mwagaana obwa Katonda, temwagala Katonda, mwakyawa Katonda, abamwogerako bemukyawa, bemuvuma. Ffe kituzaamu amaanyi kubanga empeera yaffe ebeera nnene. Singa mwali mumpaana, nantegedde nti ndi nabbi wa bulimba. Naye kubanga timunvumye, kubanga munkyaye, kubanga mumpemudde, munvumye amannyo, munvumye ebiyindo, ntegeera ddala nti eggulu limmanyi. Wulira Deuteronomy 30 verse 11. Kubanga ekiragiro kino kyenkulagira leero tekiyinza kukukaluubirira so tekiri wala. Tekiri mu ggulu n'okwogera n'oyogera nti ani anaatulinnyira mu ggulu akituleetere akituwulize tulyoke tukikole. So tekiri ntala wa nnyanja n'okwogera n'oyogera nti ani alituwungukira ennyanja akituleetere akituwulize tulyoke tukikole. Naye ekigambo kikuli kumpi nnyo ku kamwako ne ku mutima gwo olyoke okikolenga. Laba leero ntadde mu maaso g'obulamu n'obulungi n'okufa n'obubi. Kubanga nkulagira leero okwagalanga Mukama Katonda wo, okutambuliranga mu makubo ge, n'okwekuumanga ebiragiro bye n'amateeka ge n'emisango gye. Olyoke obenga omulamu oyalenga mu maaso ga Katonda wo, alyoke akuwenga omukisa mu nsi gy'oyingira okugirya. Naye omutima gwo bwe gunaakyamanga n'ogaana okuwulira Katonda, naye n'osendebwasendebwa n'osinzanga bakatonda abalala n'obaweerezanga, mbategeeza ddala leero nga temulirima kuzikirira, temulirima nnaku nnyingi mu nsi gy'osomokera Yoludaani okuyingira okugirya. Mpita eggulu n'ensi okuba abajulira gye muli leero, nga ntadde mu maaso g'obulamu n'okufa, omukisa n'okukolimirwa. Kale weeroboze obulamu, olyoke obenga omulamu gwe n'ezzadde lyo, okwagalanga Mukama Katonda wo, okugonderanga eddoboozi lye, n'okwegattanga naye, kubanga oyo bwe bulamu bwo, era kwe kuwangaala ennaku zo, olyoke otuulenga mu nsi Mukama gyalayira bajjajjaabo Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo okubawa. Okulabula bannayuganda mwenna mulabulwa ku apps ez'enjawulo ezigguddwawo abafere ku mitimbagano egy'enjawulo mwe bayita okufeera abantu mbu bawola ssente ssaako n'okutereka nga beeyambisa ekifaananyi kya Hamisi Kiggundu wamu n'erinnya lye. Mutegeezebwa nti Hamisi Kiggundu tawola ssente era talina ssente za muntu yenna z'atereka. Omuntu yenna akugamba nti jangu otereke ssente naffe Hamisi Kiggundu yatulagidde oba nti Hamisi Kiggundu yakikola kya bulimba, kya bufere era baagala kubba. Toteekayo ssente zo, beera mwegendereza.
okwegendereza. Hamisi Kigundu talina app yonna ewola ssente oba okuzitereka. Buli app yonna gy'olaba ku mutimbagano ng'eriko ekifaananyi kya Hamisi Kigundu, abo bafere babbi, totekayo ssente zo, bajja kubbira bwereere. Beera mwegendereza. Katonda takaayana era tavuma muntu yenna. Ajja simple n'akugamba nti kkiriza Kristo, fuuka omulokole. Olokoka otya? Owulira ekigambo n'amatuugo n'okiyingiza mu mutima gwo n'okikkiriza, n'oyatula n'akamwa ako nti ndokose, n'otandika okutambulira mu kkubo n'amazima n'obulamu, kubanga geena gyeri n'eggulu gyeriri. Mulabire ku nze, abantu bankyaya akaseera katono. Oyo Lawubeeni ye mwana wa Yakobo asooka, kyokka ekitiibwa ekijja ku bulamu bwange kinene ekitaliggwaawo emirembe gyonna, n'abaana bange, kubanga eno nsigo. Njagala obbakubiriza leero ng'omwaka guggwako, tandika okugoberera Katonda ow'amazima. Bw'obanga obadde mulokole, bw'obanga obadde wagwa, wafuna obutakkaanya, wafuna obuzibu mu bulokozi ng'obutali bumu, tuli bantu ffenna. Saagala bakomerera. Mbyogera bino nga I have a spirit of balance. Waliwo omuntu yalokoka n'ogwa, ddamu oyatule Kristo, ddeyo mu kkanisa oweereze, kubanga Bayibuli egamba mu Romans ye bakisibikkulayo. Bw'ogenda Mbaluumi wano, bw'ogenda mu Baluumi, bw'ogenda Mbaluumi, angende Mbaluumi wano, Baluumi 12, Baluumi 12 olunyiro lw'okutaano. Bwe kityo ffe abangi tuli mubiri gumu mu Kristo, na buli muntu tuli bitundu bya bannaffe ffekka na ffekka, era batulina ebitabo ebitenkanankana mu kisa kye twaweebwa bwe kiri, oba bunnabbi tubulirenga mu kigera ky'okukkiriza, oba nga tuweereza, tunyiikirenga mu kuweereza kwaffe. Kati ekigambo kunyiikira kitegeeza bw'oba oweereza Katonda ojja kusanga obuzibu obw'enjawulo n'okusoomoozebwa, naye okunyiikira kwe kulemerako bulijjo emisana n'ekiro. Bayibuli egamba nti alinyiikira okutuuka ku nkomera alirokoka. Bw'oba wagwa, ddamu olyatule. Bw'oba tokkirizanga Kristo, ekigambo kikuli kumpi, enjiri ebuulirwa buli wamu, amakanisa weegali. Bw'obanga walokoka n'okalubirwa ekkanisa entuufu, saba Omwoyo Mutukuvu akulambike, oleme kutuula awo. Mulekere okulaba enjiri ya online okuggyako ng'oli bweru obanga tosobodde oli mu ddwaliro. Genda okuŋŋaane, ofune okuŋŋaane n'abantu mu mwoyo gumu. Kitaffe atusiisire, eggwanga laffe lyeyongere. Tusabire abakulembeze, tusabire abantu bonna, tusaŋŋaneemu ekitiibwa, tusabire abatutwala, tusiime abantu bonna, tukole omulimu mulungi Katonda gw'asiima. Twenenye ffenna, tewali mutuukirivu, nange siri mutuukirivu. Tugolole amakubo gaffe, obulamu bwaffe bubeere bulungi Katonda nga bw'atwagaliza. Nze mbabuulira, obulamu bwange tebuliremererwa era siryonooneka. Kana zo bagamba, it's only the word of God ereeta great results mu bulamu bw'omwana w'omuntu. Bw'eba terina Romo mu mutima gwo, my dear, my sister, my brother, oli mu kaseera kazibu. Kyali kigambo ekyatonda ensi eno, kyali kigambo mbagala bonna be tulaba byava mu kigambo, twakolebwa lwa kigambo. We are the product of the word of God. Hallelujah. Twazaalibwa na kigambo, tutambulira mu kigambo. Naye olwaleero kasita word of God ebulwa rumu munda mu bulamu bwo, kubanga weetisse the cares of the world. Weeralikira obugagga bw'enkya, weeralikira ani anaakuwasa, weeralikira future n'ebeera etya. Hallelujah. Abantu bangi tweralikira n'ebintu bye tutamanyi. Weeralikira Christmas n'alya ki, otanso gyeka omuguno omwezi. Abantu beeralikira banenga nkuze, emyaka gigenda, ani agenda okumpasa, banenga nduddewo okuzaala. Abantu mweraliikirira. That's why word of God tayina space mu bulamu bwammwe, kubanga mubala kyoba olaba. Tebintu byonna omuntu byafunira bweru wa word of God tebisobola kuwangaala ago mazima genjogera amasengejje baba mugulu ku throne. Mirako yonna etavudde mu the word of God eyo eri fake.